yenga stani wesidde emirembe gye gibadde gikyatambula kale kindeese kipayopayo mpiseewo wano obubaka bugenda kubeera bwa ssaawa emu era tulyoke tugende mu maaso onsaba ontagingira omukulembeze nga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu ontagin leader of opposition mukulu Joel Ssenyonyi general secretary bamemba national platform bonna njagala ontagingira wano mukulu Nobian Lee general sensor mukulu Mbogo Never foot soldiers mwenna mujje ku video ya lero nkusaba ontaginge president Robert Kyagulanyi Ssentamu ompitire leader of opposition mukulu Joel Ssenyonyi ompitire Esigiru Wongoya ompitire Mwami Nobian Lee general sensor ompitire Mbogo n'abalala bonna bagwa ku video kubanga nagikolera essaawa emu yokka then tunasinkana olweggulo so ekindeese kipayopayo kyakubategeeza embeera egenda mu maaso olwaliro mu ggwanga olwebyo ebigato birinze. Alright, tugenda tandikira tugenda kulwawo okusookera ddala njala kubaza mwenna abakoze post n'abakoze video ku social media platform zonna nga mukonda eminga ebikolwa bya Muhoozi Kanyarugaba oba daily drinking general byakoze okuba nti atandise okuva mu mbeera nga akola ebintu ebitasaana. Fena tunajjukira nti ekitulwanyisa mu nsi yonna kwe kufuna eddembe Katonda yalituwa tuliyagaliremu ne mu nsi naye eriyo abeefuula ba-assistant ba Katonda nti balina obuyinza ku bannaabwe. Bwetwogerera essaawa zino Uganda eri mu katubagiro ka byabufuzi olwabo abalowoozesa bannansi nti bazze kulembera bannansi so nga ate baali bazze kuzimba Bwakabaka bwe mu Uganda nga baali tebazze kufuga ensonga lwaki bakozesa nnyo amaanyi okusinga okukozesa amateeka gye gakola. Nsaba muntagingire president wange ndyoke nsumulule information olw'ensonga njagala abeere nga kwali nebensabye okubeerako bonna babeereko then tusimbule video nja kudda akawungeezi nga tumaze obyogera yenna agamba sound damu o refreshing essimu yo boddamu n'okiwandiika ng'okuba ekibulooka nga nenda bugisimu fungize gw'onoomanya ddamu okiwandiika owulire ddamu okiwandiike nti sound kuba ekibulooka ojja girabira mu ggulu maye musiruwala nnyo saagala kulwawo. Alright, bakomredi baffe bonna abawambiddwa ne batwalibwa mu detention centers tubadde nga tukuba omulango okwetola ensi yonna ku social media platforms nga tutegeeza ne Uganda Human Rights Commission ku bice bigenda mu maaso wabula akulira ekitongole kya Uganda Human Commission omukyala Mariam Wangadya ng'agamba ye atambudde amakomera agasinga obungi tannalabayo political prisoners wabula baalabayo baterrorist aba criminals saako n'abo abaliko emisango gya aggravated robbery. Naye era tubali tumugamba nga abantu bafa bawamba ng'omukyalo Yesu yegwa nagamba naye kati nabagamba nti mu system sero bihoga ndi educate bihogo oba sero gaaju and educate rugaaju tunde etowerere ente abantu bano obusiriwa bwerekera misana kiro bwerekera emisana n'ekiro mu ngeri yonna ebeesobose. Njagala mutangira omukyalo oyo mugambe nti ebigambo mutabani wa bosi we Muhoozi byali mu kukola ne byawandika essaawa zino be reflecting ali bamutumu okujja okwogera mu public interior wa political prisoners wa mu Uganda temuli kidnapping. Njagala mumpitire wa Mariam Wangadya owa Uganda Human Rights Commission mumubuuze ebigambo mutabani wa bosi we Muhoozi Kanyarugaba byakola ne byawandika n'okuga nti yawamba abaana be reflecting ne byajja mu public okwogera nti mu Uganda temuli kidnap temuli political prisoner kitegeeza byamutumu okwogera ayogera bala nabo bakolabira kitegeeza baba mumwokesa awo tufuddewa. Comrade mutwe bamuwambye era nemutwala ali mu basement ya Muhoozi nga bwe yayogedde wabula njagala tubeere begendereza nnyo ng'obwana bw'omusota nti obuva mu kisusu okukaluma era kattirawo tutya. Museveni okuva ewaabwe history waabwe asoma nti bo tebasobolanga kubeerangawo ng'abantu baba yina okulwanagana okuttingana okumanya ani anaabeerawo okusinga abalala njogera ku gwa gye basimuka mu Rwanda. Mukimanyi bulungi nnyo mu Rwanda ebaddeyo tribal clashes between Abahutu, Abatwa n'Abatuusi nga tribal clashes zibaddeyo all along just amawanga asatu ne galema okubeera mu community y'emu kati abantu abo baalemwa mu nsi zaabwe ne badduka ewaffe ne bajja nga barefugee kati barefugee batufuukidde ekizibu kye baagala okuteeka mu Uganda bo kye bajja ne beeteeka mu Banyankole ne balowooza nti bajja kufuuka Banyankole kumbe n'Abanyankole n'abagezi baakibuukamu kati omukulu ono bagezezzaako nnyo okukola tribal settlements okuloosa bannayuganda nti amawanga amalala gayinza okulwagana amawanga amalala ndi wano otegeeza bannayuganda tetulina buzibu na bannayuganda abalala bonna obuzibu bwaffe bakajja ka Museveni akatono bwe kati akagezaako creatinga entalo z'amawanga ffe tetulina lutalo na muntu
omwami ono azayogera statement nga zikubaganya abantu balwane ne kigaana bwe yakutte mukulu Eddie Mutwe statement gyakozesezza nti amuyigiriza olunyankole bw'obanga wasomako era ng'otegeera bulungi nnyo oyo aba asindika obubaka obulaga nti abanyankole bali mu kulwanagana ne bannayuganda ekyo ekikyamu n'abagambye nti Muhoozi takiikirira abanyankole n'abanyankole tebakiikirira Muhoozi ekyo mbasabye comrade ka video kakoze temugezaako kulumba omuntu yenna ayitibwa munyankole oba baganda fa abanyankole bagezaako tosula mu katego era mbebaziza temukikoze mu balinyuma balire ddala kati nga tuvudde waawo wetwogeredde essaawa zino bwe bamaze okukwata Eddie Mutwe Muhoozi n'akonfirming nga gyali kiba kitegeeza tetwetaaga kubuuza ani amulina yaba amulina it either amuproducing mu kooti oba amutuwanga mulamu kubanga balina mukwata nga alina musango bagumugguleko bamuteeke mu kkomera ekitali ekyo kitegeeza amwina mu bukyamu ekyo kyakubiri ekyokubiri wetwogeredde essaawa zino president abadde asazeewo n'abakulembeze wa national platform bayite olukuŋŋaana lw'abannamawulire bategeeze bannamawulire n'ensi kyekiddako Muhoozi olukitegeddeko nti president ayise press conference ku kitebe kya national platform ekavule Muhoozi alagidde amagye alagidde poliisi okusalako ekitebe kya national platform ekavule balime kuteeka olukuŋŋaana kubanga abadde tamanyi obubaka ki president bwagenda sindika mu bantu era twogere essaawa zino ekitebe kya national platform kisiringiddwa off tebakkiriza muntu yenna ayingira oba atambula kugenda kumanya biki bigere so press conference teriiwo kikyo kiddako ngenda kusaba Mr. President wonna wooli otuyambe nga bulijjo Mr. President ngenda kusaba nga bulijjo otuyambe nga bulijjo okwate essimu yo ey'omungalo ya buyonjo ogende ku kibanja kyo ekya Facebook oba ekya TikTok message gyobadde oginottuwa ku platform gyobadde oginottuwa ku kitebe kya national platform ogiyise ku mutimbagano ogirikoding effe tugisaasanya ensi yonna mu butambi butambula abantu bategeere kubanga ekintu Muhoozi kyakola kiri technical kubanga akyagala bw'ati apulaninga okwata security team yo yonna tutukogenda mu kalunga toyina muntu akola ki akuliko kino akikola mbwayagala kuwekeninga n'okuwekeninga bannayuganda nakibasomeseza ne banga tebakiyita psychological warfare omuntu asobola okukola ekintu oba asobola okukola ekintu nekikuleetera okubeera emotional n'omenyeka mu mutima n'okaaba olwo yaba akuwangudde nkiddamu Muhoozi kyeyakoze bakiyita psychological warfare bwakwata Eddie Mutwe bakomreri yenna n'amutuusako ebikolo bye bamutuusizzaako gwe wenna awulira nga kikutteko n'okaaba n'owulira nga onyiikidde omutima gukuluma wasuze okukutana toyagala okaaba toyagala kukaaba onyiize toyagala kunyiiga ye technically psychologically aba amaze okusikowalinga kubanga abakubye ekyo kyesaagadde mu gwemu kati ekyo bwe yamaze okikola era yenna eyafunye obusungu ng'abuuza kikyetuzaako batukoze oty abantu bano bajja mu gavumenti oba bajja mu buyinza gw'ate oba wabuusa akakodi ako aka psychological warfare kitegeeza nti gw'oli strong enough to liberate that nation gwe wenna eyakaabye ng'olaba ekifaananyi kya Eddie Mutwe gwe yenna eyakaabye nga batulugunyiza Eddie Mutwe kitegeeza nti wagudde mu kakodyo ka Muhoozi ke yabadde ayagala eyo si gye tulaga yebwa Mr. President wonna wooli njagala kutegeeza oba oli mu maka go oba oli luddawa njagala kutegeeza okusinziira ku label sources zenfunye olwalira essaawa zino DDG General Drinking General aplaninga okulumba amaka ga comrade Eddie Mutwe abaagala kuplantingayo engoye ez'amagye saako n'emmundu oba n'abo mikwano gya Eddie Mutwe nabo babalumbe bateekemu ebintu ebyekikolwa ng'ebyo bajja bikozesa nga ebyo obujulizi mu kooti okuteeka ku Eddie Mutwe emisango gy'obutujju oba egy'okusangibwa n'ebikozesebwa by'amagye ng'ate ye civilian wa bulijjo Mr. President kulopera Dere Drinking General saako n'akabinja akabamafia bali mu poliisi bagenda maka ga Eddie Mutwe saako agaabo mikwano gye abali cross aba muli okumpi baplantinga y'emmundu oba masasi saako n'engoye ez'amagye then kino bakikozese ng'obujulizi okuteeka omusango Eddie Mutwe bamusanze n'engoye z'amagye oba masasi oba emmundu n'emikwano gye abali cross dere omuguleko omusango gw'okusangibwa mu bumenyi bw'amateeka n'ebyokulwanyisa by'amagye ekyo bagenda kikola ekyo kimu ekyokubiri Mr. President watwogeredde essaawa zino wenzijjidde wano nga Muhoozi era preparinga okujja okuraidinga amakaago
nga ayagala kusiringa off oba okukwata manyi police na guluba mazo basembolinga oba muri motoka motambula mwagala genda kusiringa off makaga president mukwata jali mu mutwale na kuno mwagala kwongera ko mukuru Nubian Lee mwagala kwongera ko General Sensa Sako ne mukuru Mbogo. So Mr. President yagadde okutegeza wonna woli general drinking general the drinking general planning okujja okukwata either olwaleero kubanga maze okutegeerako nti abasajja be basemwaye aba SFC Sako ne police bo babadde ku assembly nga babriefinga butye bagenda okujja okusalako okukwata Nubian as well bagala kwata General Sensa bagala kwatirako n'abala then balabe kye bagenda okukola olw'ensonga nti badde baagala okututwala mu trap yaabwe yeeruwa akaluba katya kye kisooka ekyokubiri bagala kulaba bannayuganda obunyivu bwa mu buli luddawa Muhoozi alina ttiimu ye ya SFC gyayagala batekinge over power nga tebayise mu kalulu kati aba ayagala akole ekikolwa mu kigwemu ye atekinge over ng'akozesa kodita kyayagala okupulaninga essaawa zino naye njagala bajjukiza ekintu kyonna ekigenda okujja mu Uganda kyekijja okudetermininga future ya Uganda nkiddamu ekintu kyonna ekigenda okujja mu Uganda kyekigenda okudetermininga future ya Uganda mu byobufuzi. So Mr. President, whenever you are Mr. Nubian Lee, General Sensa, Mr. Mbogo, whenever you are, get to know that Muhoozi Kainerugaba, he had instructed SFC, CMY, police as well to come over to arrest you or to kidnap you so that he can see or witness what level of love or support people they have towards you, because for himself, he wants to take power via coup d'etat. The moment the people come out to demonstrate, for him, he will lose that opportunity to take over power. But currently, he wants to arrest Bobby Wine or Mr. President, Nubian Lee, and the others to see the public reaction. Audio kalimo. Olw'ensonga, nga bwe mbagamba ka video kali kenkozi nga badde mu t-shirt ya pink. Abatajire mu demo girabe ku YouTube ne ku Facebook. Ye kyayagala nti akwate Eddie Mutwe n'abalala before nga tanakwata president alabe reaction ya public. Bwamala ofuna reaction ya public, then abantu bati bafuddeeyo ekiddako next step mbw akwate president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu amuteekeyo alabe reaction y'abantu bwe batavaayo ku demonstrating aba amaze okuscoringa nti asobola okukwata Kyagulanyi n'amuteeka gy'amuteeka nga bannayuganda tebavuddeeyo kola kibakoze. Ye kimu kye baakole Tanzania, the same tactics they use in Tanzania okwata leader of opposition oba opposition leader wa Tanzania bamuteeka mu komera n'ekibiina ne bakiwera ne basigala nga bali active ng'ensi etambula bulungi katono kya plan nga kyagala okukola Muhoozi. Naye omusajja ono okumanya musiru na kino jala kibagambe obudde bukyali ekikolwa kye yakoze ogamba nti alina Eddie Mutwe jonna badde nfunye sose zange okuva mu balaksi ey'ekatabi Saako waliwo balaksi eriggaluga banyabo ne bassebo njala bategeeza mu balaksi za Muhoozi za controlling okuli eggaluga n'ey'ekatabi ekiri eri Katonda yekkandoza yabeera basigadde bonna mizimu okusinzira ku sose zange ogenda okuyingira ku gate ng'owulira omusaayi guunya. Waliwo flat eri mu balaksi y'eggaluga eyo wali balaksi ye ogenda okutuuka flat ye mwanda mu basement bateekamu abantu basula bakuba ebiranga abakuba abafudde n'abantu basula mu Lake Victoria bano baba disposing baagala ng'omuvubuka oyo atudde ku flat ne bali mu kunywa sigara bali mu kunyumira kibali mu kukola. These are torture chambers, are not barracks. Muhoozi is using different SFC barracks to torture and to kill indigenous Ugandans. As we speak right now, the leader of the security team of Robert Kyagulanyi Ssentamu, our president, he was kidnapped a few days back, but now Muhoozi confirmed that he's the one holding Eddie Mutwe. But unfortunately, what he did is against all the odds across the world, including the local laws and international laws, whereby he exposed the nakedness of Comrade Eddie Mutwe, which is not allowed in all international laws. Those who have just came to know politics in Uganda right now, Muhoozi and his father, they have a tendency of kidnapping political prisoners, more especially foot soldiers,
who affiliated to National Platform, and he tortured them and he sodomized them to the extent that he records them on the open. He records them, then he keeps those videos in his custody, and after there, he released those people to the public with the message that if you go against the orders which he had instructed you when he releases you, he will release those videos to shame you in public as well in your family. Kati mwenna njagala mutegeere message ensindise eno. Muhoozi okuva n'agamba nti yakutte Eddie Mutwamulira mu basement ye. Era n'ataaka ekifaananyi kyatadde kyabadde half. Mu mateeka ga Uganda tekikkirizibwa kukwata musibe n'omulikodinga. Bakutte Eddie Mutu ne bamuggyamu engoye nga bamukubye ne bamulikodinga. Just ekyo ekifaananyi kye mwalabye bakoze screenshot ya video ne bakyeditinga ne bakikolako half. Ne bamukubye ndowooza kyesinza confirming naye nga tekituufu bandibanga bamusodomayizinze. Kati video bazirina era baziterese just to humiliate him we babaagalidde wonna. Naye ekikola kye bakoze kimenya mateeka kino tebakikoze ku Eddie Mutu yekka, bakikoze ku basibe bonna ba National Platform. Ng'oyagala okutegeera nti balina video era bazikoze bazirina, kino ekintu kimenya amateeka g'ensi yonna. Kino ekifaananyi kati kikulagira vako kiri ekyasoose okufuluma, kino ekifaananyi kikulagira ddala ekifaananyi kituufu nti bano baadde bamulikodinze ku video. Okira bulungi nnyo ng'ali bwerere bute ebyo biyigo. Ekyo ekifaananyi kikulaga kuba kati wuuno yenna ali bwe bamukubye ndowooza omulaba yenna ableedinga. Yenna omulaba ableedinga. Okitegeera? Awate wali. Kitegeeza bamukubye nga bamugyemu engoye ali bukunya bamulikodinze balina obutambi bwe. Ate somo yekka kubanga bakikola nga baagala to humiliate Bannayuganda bonna kye bakola. Kati for reference era njagala mutegeere ekigambo kino bulungi nnyo nti ebikolwa Muhoozi byakola tebimenya bumenyi mateeka wabula biri against the humanity bitya. Essaawa zino bo kye bapulaninga baagala kuteeka kutya mu bantu. Essaawa zino kye bakola baagala kuteeka kutya mu bantu. Wabula kati kambawo sensitive information kansule Mr. Joel Ssenyonyi tuse ne ba MP mwenna. Okusinzira ku sources zange bantegeza ntegeze Mr. President tegeze ne Lerup ne ba MP bonna ba National Platform namwe Bannayuganda bampuliriza bulungi nnyo. Mr. President nkusaba ne mukulu Joel Ssenyonyi mutwala obubaka bwange buno sibasabangako mutwala obubaka bwange buno gakikulu. Meeting eyabaddeyo olunaku lwajjo nga ono nvubuka amaze okukwata Eddie Mutu nga akonfamize nti yamulina. Meeting yatudde yabaddemu Sali Musale, yabaddemu Museveni kennyini, yabaddemu Janet, yabaddemu ne Lwabwogo n'abalala. Bonna bakondemize ekikolwa kya Muhoozi ekyokukwata Eddie Mutu nga bamugamba nti Eddie Mutu is just a mere bodyguard, is not a politician. Even it's very rare to see Eddie Mutu making a political statement. Why did you arrest him? Teyabazzemu n'asirika. Ne bakonsultinga ne babuuza Sali Musale. Nabagamba nti I advised you don't arrest those ones who are not politicians. Why did you arrest the politician? Why did you arrest Eddie Mutu? Guy n'asirika. As well, Janet nabagamba naye akikona eminga Museveni yasirise busiisi. Lwabwogo nabagamba nze ndi against okukwata abantu abatali bannabyabufuzi. Ekyakwasiza Eddie Mutu kiki olw'okuba nti Muhoozi takolaga naani na Lwabwogo era baafunye olutalo. Era either tomorrow is Friday oba ku Monday. Lwabwogo mugenda kulaba ko ng'alina ekintu kyagenda okulonshinga. Eno video mujja jijja. Lwabwogo alina ekintu kyagenda okulonshinga mujja kitegera. Either agenda kwesimba mu kifo ekinene mu NRM oba alina kyagenda okulangirira ku Monday. Between tomorrow and Monday Tuesday alina kyagenda okulangirira. Naye nga bali mu lutalo olw'okuba tebakkiriziganya ebintu Muhoozi by'akola. Ekyo si ekikulu kyekirwa. Mu meeting yemu Odrek Lwabwogo yabagambye we are making a blunder. Which blunder? Nti if Robert Kyagulanyi Ssentamu and his colleague they get to know such information
and it can lead them to leave that parliament, all the NOP MPs and other opposition MPs to leave that parliament, and they leave NRM in that parliament alone, nothing will prosper and nothing will go on. Even we can lose each and everything we have. Kati mukuru Joel Ssenyonyi, Mr. President Kyagulanyi Ssentamu ngenda kusaba abakulembeze bonna ba MOP abakuwuliriramu ne Mwami Ssenyonyi mubagambe bave mu parliamenti, mubagambe bave mu parliamenti, eyo tekyali parliamenti, bonna baveemu tebaddamu bagende mu constituency n'obudde buweddeyo baagala okugenda ko tebagenda kubanga oli bagambye omusajja ono mukoddomi we bagambye nti singa nuupu ejja bami ba parliamenti baayo n'aba opposition abamusire bava mu parliamenti kitegeeza buli kye tugenda okukola kyonna tekiri legit kubina ebikolo bimuli mu kuwambamu abantu n'abagamba singa nuupu ejja ba MP baayo mu parliament n'abasigala ba opposition kitegeeza nti bagenda kukozesa chance eyo kudimandinga aba all the political prisoners bonna bali makomera nga tegenda kukkiriza kugenda mu kalulu nga abasiba bakadde tebaliyo ate nga mukyayongerako abapya. Is this the management? Is this the country we want to be in? Naye nga bana basajja tebawulira. Kati Mr. President ngenda kusaba tegeeza abantu bonna boyinako obuyinza n'abakukkiririzaamu tebadda mu parliament kubanga lwabogo yabagambye I know we have those ones whom we control, for them they can remain in parliament, but those who are going to decide with their boss Robert Kyagulanyi Ssentamu and their boss Joel Ssenyonyi, the moment they leave the parliament, each and everything which is going to take place in the parliament is not going to be legit. Kati mukulu Joel Ssenyonyi, Mr. President ngenda basaba buli member parliament gomusaba ne muwandikira officially ave mu parliament n'agaana oyo munyampi temutegenda bulijjo munoonya banyampi oyo munyampi nkiddamu ngenda basaba buli member parliament gomugamba nti ave mu parliament taddayo naddayo oyo munyampi temuddamu kubuuza ani gwakolera kubanga ekituufu kiri nti parliament tekyalina mugaso bwe banga ino omugaso tebannavaayo kondeminga bikolwa bya muhoozi bwe banga ino omugaso tebannavaayo kondeminga bubbi bugenda mu maaso mu ggwanga bwe banga ino omugaso tebannavaayo kondeminga kikolwa kya muhoozi kye yakomandiza abasirikale ba SFC ne bagenda eriwowa ne bakuba ba innocent police serving officers olw'ekikolwa kye mutaategedde ekikolwa kyabadde kitya. Abasajja ba SFC bawamba abaana okuva mu different areas of the country ne batwala mu different barracks okuli eya Katabi eyegaluga ne bakuba abaana ne babasiyaga abaana ne bayiika amadinisa. Kati aba SFC baleesa abaana ku poliisi nga abamu bali mu kkoma abatonya musaayi tebasobola na kwogera mannya gaabwe n'obaleeta ku poliisi y'eriwowa be basanze ku poliisi babagamba we can't admit these suspects, the one you call the suspects, because they are unfit. Tebasobola kubeera mu poliisi muno kubanga balwadde mubakubye awo tebasobola kwogera tetusobola kusigaza wano baki basibe bano mubatwale mu ddwale bafune treatment bamala ofuna treatment mbakomye wano eyabadalize timu ne bagamba nti kye mwogerako ffe tulina order from above bana abantu balina okubeera wano poliisi ne bagamba kikafuwe amateeka gatulagira tetusobola kukola ki tetusobola kuteeka basibe mu poliisi already nga basibe bakoze eki bali mu mbeera mbi tetuna bwe tugenda kinnondola. Abasajja olw'okuba nti bali mu system sero gaju and educate gaju o sero bihogo and educate bihogo sera cow and educate cow by instructinze buli musirikale yabadda wa SFC n'akwata omuggo n'amasasi ne batandika okuba basirikale bonna ne bakuba poliisi bagiteeka wansi n'abasibe bakubiramu. Kino kyabaddewo olunaku lwajjo wabula parliament tenakyogerako buli muntu tenakyogerako teri akikondeminga. Kati banga basobola ogenda ne bakuba ba police serving officers abali mateeka bakomrade babayisa batya mu bisenge ebyo. Video mwazirabye eno yemu ku yo
wotukiro kuba ossi akulira police station omukuba emigo n'omwavuza gwanga kiri mutandiko okutegekera abana Uganda kiche mwesiga mu Uganda eno. By the way, for your sake kansoke mbategeze ekigambo kino nzize mbagamba history will repeat itself. Abakulembeze bonna nga si bannansi bafuga bubi bannansi. Ekyokusatu omuntu yenna ngali mentally disturbed nga alina history eya medical eya mental illness tateekeddwa kwesembereza mu office yonna. Ekisokera ddala mwana mugimu ava kongozi mu myaka gyensanvu gyaka gyenkaaga nga tuyingira myaka gyekinaana Museveni yalwala kaakaja bangu n'omutwala mu Eastern Europe eyo bamujjanjabira n'omwana ono mulalu tosobola kungamba nti wasomako wadde tewayita nobanga okyasobola okomandinga abantu okukuba poliisi tosobola kuba nti wasomako ngero nga nti wagenda Sunday House n'osoma n'olagira bakube abasibe mu basodomizinge mu bateekemu ebitayimbwa emabega mutandika obbakuba ebikonda as if you are beating an animal n'ebisolo birina right. Muhoozi Kanyarugaba bantu ki b'ogenda okulembera ng'osobola okuodalinga bakugoloza gwe Muhoozi kansoke kubuuza olowooza olina right ki mu nsi esinga eya constitution? You are just an idiot. You are just an idiot, a grown-up idiot who doesn't even respect the law. Any serving officer is not allowed to torture any civilian, any armed civilian. To take a dua. Kubanga wali mu system educated count and said count educated cow. Yes, on what you don't reason. O malo kunywa walajiwo. No malo kunywa simanyi chito. No jano tandiko obu. Muvubuka gwe. Oboli traumatized kitaawo Museveni okutta nnyoko. Nga tebasobola kutwala butabika sokka kukebera ngalabi. Gwe ngoloza nti eggwanga ali kuli mu mutwe. Okwate buli munnayuganda omuteeke wansi w'ebigere ebyo. Kijja kuviiramu akabasa. Ate wandikola ekintu okulumya omuntu n'omuzika ng'oyambe ekkiriza. Ebikolwa by'oli mu kukola essaawa zino, that's the true identification bannayuganda gye basuubira okujja maaso awo. Kino kigenda balekawa. Omanyi bannayuganda we are very easy to forget and forgive. Naye when time comes somewhere somehow mujja kuleeta abantu baleetera ekintu ekizibu ennyo mwe kye mwagala mubeere oba kibeerewo naye mujja kifuna in currency gye mwagala. Kanzire wano mwenna bannayuganda bakola emirimu gyenkola please mwewale nnyo tribe statements Muhoozi z'akozesa. Ndi wano bategeeza nti ebigambo nvubuka kampismeke empeke simanya ne byakozesa n'abalabadde bajja bafu mu Bwakabaka n'Abaganda tebiina kiryawukanako ne Muhoozi byakola kubanga ono yabatuma via other people baleba batuma okukola ebintu bino neffe tetuli basiru tuli bagezi kubanga tutegeera. Muvubuka gwo Muhoozi, let me tell you one thing. Ku myaka gyo gy'olina 52 ndowooza 52 bw'obanga okyalowoleza mabega nga Volkswagen bw'oba okyalowoleza mabega nga Volkswagen kitegeeza n'okutegeera totegeera. Gw'olowooza okusalira obuviiri obukulinga ng'embu kimemesa balaavu n'olowooza nti gw'otegeera nnyo okwambala yunifoomu eziserezaamu wa musolo toyina lunaku lwali okozeeko tosabangako mulimu oli kuserezaamu wa musolo ennyumba gy'osera muserezaamu wa musolo emmotoka gy'ovuga muserezaamu wa musolo emmundu gy'okuteserezaamu wa musolo tolina ne kitaawo yennyini tabeerangako nti alina bizinesi gyali atandiseewo mwenna muli ba refugees. For reference, refugees are not allowed in any country when they don't have profile. Temuyina profile. Wabula ekintu kyo kidnappinga n'okuba abantu n'okubatta mu kikendeezi. Bwe mbanga mwagala nga temwagala bavuganya mujje waaka lumugambe tugenze mu military luvu teri kulonda teri agenda bateganya no. Muhoozi Kanyarugaba ne kitaawo ne taatawo Muwani ne kitaawo wa Salimu Sale ne mama Janet Museveni please mutuyambe mugambe tugenze mu full army oba military luvu mujje waaka oba temwagala bavuganya. Bw'oteeka waaka kiba kitegeeza nti oli willing okukkiriza bina bavudde mu kulonda n'essaawa zino temukkiriza bavuganya ebipande mbitimbulayo muwamba abantu abavuganya mbatta abalambo wadde obutwa kiki kye muli mujjeewo okulonda mugambe nti okulwata okujjawo teri mugenda kuvuganya teri agenda banyega mufuge ensi emwe mugyagala kati opulani gwegala kukwata Kyagulanyi
oyagala kwata Nubian, oyagala kwata Genosensa, oyagala kwata gundi Mbogo, buli muntu oyagala mukwata omuteekaawo, omuteeka ejoyagala kubanga oyagala kutiisa. Wabula ngembagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu, ekikolwa kiwakoze kyakolaze muganda wange. No sisobola kubeera muganda wo. Sisobola kubeera muganda kubanga nze siri mu system ya kale sera cow educated cow. No. Ekikolwa kiwakoze. Soka webuuze bwe nakotte Eddie Mutwe ne mu postinga. What was the reaction from the public? More especially from the public, from politicians, from religious leaders, from the press, from the media, from the international community. What was the reaction? Over politician, it is a wake-up call. But religious leaders, they're just silent, just asking themselves, is it true? Is this the country we are living in? The international community, they are not surprised. Kubanga, they know they are dealing with a muddy boy. The international level, they are not surprised. They are dealing with a muddy boy. We have a muddy dog and a muddy boy. So, the international community, we are dealing with a muddy boy. Kati, ebintu bino gwakoze ekintu, ngolooza nti tolumya Eddie Mutwe, tolumya Kyagulanyi. Olumya family yo, abaana bo ne bazzukulu bo n'okulaga eggwanga nti liri out of control. Kankuddemu kino. Muhoozi Kanyirugaba, General Drinking General. Ekintu kye wakoze, yes. Oyina amaanyi oyina emmundu. To expose Eddie Mutwe and to kidnap him, it doesn't hurt him. It just exposes you, your father, entire family, and the system. Both local and international level. Because now the world knows your level of understanding. You are dense. You are dense. Okitegera kati Eddie Mutwe omulaze ensi yonna nti wamutokyalinze. Enebere example nabo abatamanyikiddwa abali mu torture chambers bemuli mu kutulugunya. Okitegera bemuli mu kutulugunya abali mu underground mu chambers muli mu kutulugunyamu abantu. Okitegera kati njala bagamba gwe muna Uganda aliyo ngokyalise bijanjala empiso oyina kyotamanyi kyengendo okutegeeza kibujja kakawungeeza ojja kitegera nenga njagadde obategeeza buli kintu kyonna kigenda mu Uganda mukiwe amaaso ate mulina ekintu kyemutamanyi omukyala gwe bakwatire Bungereza Lydia Mugambe, if I'm not mistaken, musawa gye bujjako bakano bagenda musalira omusango gw'okutulugunya omukozi we. Ne can you imagine eriyo banna Uganda mbu abakoze demonstration wabweru w'ekkooti mbu baagala justice ku mukyalo oyo. Naye bw'obatunuulira ebifaananyi byabwe nedda bano si banna Uganda zino ntala hamwe. You know message esoma bwete. A group of Ugandan assembled outside the Oxford court as they wait the sentence of Justice Lydia Mugambe. Some are holding placards and showing solidarity as proceedings begin inside the courtroom. They argued that the justice needed for fair hearing and all the cases against her not true. She was convicted on 4 counts related to modern slavery and human trafficking. A Ugandan woman murder, false pretense, forced labor, conspiracy. Ne njagala osookola bifaananyi bino. First and foremost, beekwese. Obala beekwese. Kati bamala okwekweka, njagala otunuulire faces zaabwe. Njagala otunuulire faces zaabwe be bagenda okwekalakasa. Kuno kuliko mwana Uganda indigenous kuno. Abo. Batunuulire ba abo naba operative ba Museveni nenga bali Bungereza batunuulire baabo
Gwo muntu obera tebongereza naye enviri zikulinganga enviri zembwa ng'oli Bungereza baabo abo nabo operative munonya abo tobongereza temanyi bantu mudiringa nabo baabo bagenze ku lining wa Justice Lydia Mugambe bamujjeko emisango talina buzibu kati nno zize ensonga nga bwe zimiridde abali tebamanyi kiri ku kitebe essaawa zino embeera nga bwe ku kitebe right ndowooza mbufunze mutegedde bulungi nnyo njagadde president amanye kyekigenda mu maaso mu ggwanga kiki bamupulaningira okukola nakyo kigenda okuddako wabula ekyokukwata Eddie Mutwe ne bamutulugunya kitegeeza nti bamulikodinza obutambi nga either amaze omusodomayizinga oba nga bamukubye ng'ali bukunya ne baleka balikodinga videos kati ne bataaka ekifaananyi kye baatadde wabula kino kimenya mateeka era buli muntu alina social media platform nkusaba otandika okondeminga ebikolwa by'okuwamba n'okutulugunya bannayuganda kubanga kimenya mateeka era nkusaba mugende ku Twitter musindike ebifaananyi bya Eddie Mutwe ku embassy zonna eziri mu nsi yonna wonna woli osobola okuwandiikira embassy n'ogitegeeza ebikolwa bye bakola mu Uganda musobola okuwandiikira ba high commissioners mugende ku Twitter handle za UN mugende ku Twitter za ICC buli wamu mugende nga mupostinga ebintu bino kubanga twagala ku exposing abantu bano ekyokugamba nti mugenda kulemera muyinza mukole kye mwagala you have all rights but stop kidnapping and killing Ugandans time will come when you answer and you pay in the heavy currencies mujja kusasulira so Mr. President wona woli webereremo baagala kulyawo Nobianiri baagala kulyawo General Sense baagala kulyawo Mbogo baagala kulyawo n'abala kubanga kye baagala mubaagala batestinge waters batestinga amazzi ga soundinga gatya singa bakutte ye muhozi kyabala ye kyabala nenga ndi wanotegeeza abantu nti abantu bangi abali mu tocha chambers betamanyi bibali mu kwagala bibali mu kutulugunya n'okutta so no mukitegedde bulungi nnyo saagala baruyisa njagadde tegeeza president mukulu Jole Ssenyonyi ngenda kusaba n'obwombefu muganda wange tegeeza bokulembera bonna bave mu parliament eyo information enjijje wala tegeeza bokulembera bave mu parliament ekyalina mugaso teyina mugaso bave mu parliament bwe baba tebavudde mu parliament kiba kitegeeza nti nebino bitulwana byabwerere tebasobola kulya amateeka gaffe mu mukama waabwe parliament mugiveemu teyina mugaso okitegedde bulungi parliament teyina mugaso mugiveemu kubanga tukyabanja abaana bali abakadde ate tuzaako abalala nga bano kyekigendera kyabukwata naye ye lwabogo mu meeting information gyemba wadde abagambye nti singa bano banaava mu parliament ne badimandinga abasibe bakadde bakwata mu kalulu akawedde nga mwongerako n'abalala ne bava mu parliament buli kye tukola mu nsi kigenda kubeera nga tekiri ligiiti Mr. President nawe okimanyi mukulu Jole Ssenyonyi nawe okimanyi nti kasita opposition tebera mu parliament ebintu gavumenti byebakola mu parliament bibeera tebiri ligiiti kebira bukiiko kezibeere bills kezibeere kizona ziba teziri ligiiti kati mutuyambe mujjenga dabiza mu parliament I'm sorry to mention muveemu temulina temulina bimugenda kukolayo already buli kimba kiyisanga bwe baagala n'ekirala temwetaba mazina g'ekibo okubeera mu parliament mutesi tuba kimu kyabona bimuteesa bo bali mu kuwamba bantu kubanga kati ekiseera bayinza okudda botakiikirizamu okuddamu kigendako wadde okikolako ekintu kyonna olw'ensonga balina kye baagala okukola naye mubaleke bale kumu kye baagala naye nga nfundikira ebiseera bisinga bw'onyigiriza nnyo ennyindo gireeta omusaayi bw'onyigiriza nnyo ennyindo gireeta omusaayi oba ogizaaza emize mukulu Yosereti Bahabulwa Nyando Nabaisirwa mutabani wa Karekezi ne muganda we Salimu Sale saako ne mutabani wammwe Dere Drinking General ekimwerabidde kiri kimu nti obukulembeze bulinga mwenge ogumya n'otamiira naye hangover n'abakutunia ng'otamidde bafuna ekifaananyi kirala bannayuganda mubatutte nnyo for granted nti bo basiru ne mukozesa ensimbi z'omumusolo okukola ebintu by'ekisiru nga mwali badde mukola ebituufu wano tosobola kunga nti omusajja omukulu ogenda okujjanjabwa n'obumbi bw'ensimbi n'oleka nga mu Uganda gy'ovudde teri ddwaliro tosobola kungamba nti mukwata ensimbi z'omumusolo ne muzigulamu emmundu mulwana naani era ani afunamu Museveni bwekyanga ogenda e Congo okubbayo njagala ombuulira ekintu kimu bannayuganda kye babenefitize okuva lwe mwategenda e Congo okubba okuva mu kinami mukakutuuka olwaleero nja kuva ku social media Museveni
and your group, can you show us one tangible evidence or tangible interest or benefits which as we Ugandans gained in your invasion in Democratic Republic of Congo since 1986? What have we gained? But you spend billions of money, of taxpayers' money, to invade the Congo on your personal interests. Why do we gain as Ugandans in your invading neighboring countries like Congo? Mufunye mubye gorodi, mubye bulichimu, tetulina wade dagara, wade kawuru baro ketulaganti kanu twakajja Congo. Wachi mu nesimbizo munsolo. Era mbuza bana Uganda muri obukadana mwenda plus akabinja akatawera na motwalo keka controlling eggwanga era abakuya abasajja be police aberuwa bonna babadde basera account educated cow sero bihogo educated bihogo tunde ente owerere ente bibaba kubye era mwegendereze nnyo be bali ne mundu za ezikolebwa Israel nezikolebwa mu America bako AK47 no omusirikale nagosanga nga akutte emundu ezikolebwa mu America nezikolebwa Israel ezitafaanagana AK47 oyo wa SFC era wa kabano nchiddamu omuntu yenna gosanga omusirikale ng'ayina kombati yengeri ngejjudde buli kyakulwanyisa ekyetaagisa alina elementi alina ebiso alina magazini alina emundu nga AK47 ayambadde bulungi bebisobokolo aba SFC batujunga ne mundu gye bakutte siya AK47 ke kakabinja ka muhozi ke training naye okalya dakadde nsekereyo girira mukati konekusanga mu coffin M23 SFC mukole mulina okukola naye mujja kiro zaako nga nenda bugisi mufungize. Okay, thank you, ladies and gentlemen, for responding to our quick call. I salute you. Today I want to address 3 issues, maybe 4. Most importantly, I want to address the disappearance of yet another comrade. The day before yesterday, on Sunday, all of you got to know about the abduction of our brother Edward Sebofu, also known as Eddie Mutwe. Is the head of my security, and he was trailed and abducted violently from Mukono, where he had gone together with other comrades to attend a small private function of one of our comrades, Isma. Eddie Mutwe was taken away, and up to now, we don't know where he is. The police, as usual, has come out to deny having him, just like they denied having Nyanzi, just like they've denied having many of our comrades in the past. We continue to demand for Eddie Mutwe, dead or alive. But again, it's not only Eddie Mutwe. Many of our comrades are missing. We have a brother called Sentongo Shakur, also known as Gaza Media. Gaza Media was abducted last month. He is still missing. Police and the military continue to deny knowledge of his whereabouts. Although some of our comrades that have returned from that military detention from CMI have told us that they saw him there, very badly tortured. When Bright Muhumuza from Barara was freed from CMI, he told us he saw Gaza Media there. When Vian Bashabe from Hoima was released, he told us he saw Gaza Media there. Chimera Ibrahim, also known as Miguna, gave us information that Shakur, Sentongo, also known as Gaza Media, is detained and badly tortured in CMI. Our brother Mpalanyi Michael was abducted on the 18th of March from Matuga, is also missing, but those that have been freed from CMI told us that they saw him there, and so is Douglas Sambo from Masaka. We continue to demand for the unconditional release of these our brothers and others that are detained unlawfully, and we continue to condemn the terrible and backward behavior of our security forces of abducting people. In the same breath, I want to demand
for the freedom of our comrades, including Achileo Chivumbi, including Wakabi Grace, Mugumia Gaddafi, and others. These are detained unlawfully in Masaka. When the regime wanted to keep us in detention and to isolate me, they found ways using some of those that used to pose as our comrades to bring up, bogus charges against our comrades. We demand for their release. Secondly, many of you saw the day before yesterday when the military surrounded our headquarters ahead of a press conference by the youth belonging to the National Unity Platform to launch an effort to win the soon coming youth elections. Now, in a country that masquerades as a democracy, it should be shameful for the military and police to be playing partisan politics, to come and surround our headquarters without any moral or legal reason whatsoever. But again, it should go further to show us the kind of impunity that we are living under and how much we must fight to free ourselves. You, the journalists, recently were beaten and will be beaten again and again and again until we are free, so that everybody and anybody can practice their profession and calling in peace and with dignity. Finally, I want to make a comment on the recent happenings in our country. Somebody on the internet jokingly called it a three-Sam story or a three-Samuel story. We have three Samuels here. One is Sam Kutesa, who is a former government minister and a relative to General Museveni. Sam Kutesa stole money meant for building hospitals and improving healthcare. And when activists and voices of dissent raised, Sam Kutesa and his group ordered Sam Omara to crush those protests and make sure that those voices that were demanding for better healthcare are crushed. Sam Omara got orders to be merciless, and indeed he crushed those protests mercilessly and with pride. You can go back and see the videos and pictures of how brutal and ruthless he was to Dr. Besigye and the walk to work protests. Just a short while later, Sam Kutesa and Sam Omara got cancer. Sam Kutesa, using taxpayers' money, went for world class, where he himself told us he was undergoing treatment for 6 months. You can imagine how much of taxpayers' money he was spending every day. Sam Omara had no option but to go to the rotten hospitals, and he went to Mulago Hospital. As all of us watched the misery that was ongoing, Sam Omara, because he was in a rotten healthcare, he rotted away. I can imagine what was going on in his mind when he's lying in those smelly hospital wards, where he had to buy his own gloves, buy his own medicines. I can imagine the kind of regret and disappointment that was going on in his mind. And as expected, our hospitals are death traps. Sam Omara died of cancer at 60. But again, as is expected, where there's better health care, Sam Kutesa at 80 survived cancer. And on the same day of the death of Sam Omara, Sam Kutesa came back and built, yes, your guess is as good as mine, hospitals can wait. What was important to him is to build a church. But that is not the end of the story. There's a third Sam. This is not even a Ugandan. His name is Sam Leeds. He was a British tourist who came to Uganda. He got an accident.
And thankfully, he survived. But as any moral thinking person, this third Psalm saw it necessary to return back the love in Uganda where he survived and build a hospital that is not expected to treat him again or his relatives or his friends, but because that is the moral thing to do. Now, that is the ironic story of the 3 Psalms, the 3 Samuels. What does this teach us? This teaches us that the small group of people that is using us, especially those our brothers and sisters in uniform, to crush any voice that demands better, is always going to be on the winning side. And when that need for hospitals, infrastructure, or better schools arises, they will have the money they've stolen from us to go abroad for better health care. We've always been talking about it, how I wish the men and women in uniform had better or guaranteed health insurance. Maybe Sam Omara would still be alive. Or if he was to pass away, he would pass away in dignity. But unfortunately, that's how he died. May his soul rest in peace, and may the dead teach the living. Basebo ne banyabo, leero njagadde kwogera ku nsonga 3 oba 4. Ensonga esooka ng'etwewanisiza emitima y'Abaganda baffe abawambibwa okumukumu ennaku zino. Ng'eyakasembayo ye Edward Rogers Sebuufu, abasinga gwe tumanyi nga Edi Mutwe, era ng'ono yakulira ttiimu eya security emberako ku Lusegere. Edi Mutwe yawambiddwa ku lunaku lwa Sunday ng'awambibwa emmotoka za drone n'abasajja ababadde mu uniform ez'amagye, ng'abalala tebali mu uniform naye nga bambalidde mundu. Era bamutwaddemu ezo emmotoka eza drone nga babadde bakulemberwa oyo musajja atera okutambula nga nnondoola gwe bayita muhumuza. Edi Mutwe na buli kati tetumanyi wajali. Poliisi yamweganye nga bwetera okukola bulijjo, nga bwe yeegaana Nyanzi, nga bwe yeegaana abalala bonna paka nga bamaze okubata. Edi Mutwe era poliisi n'amagye bamweganye. Edi Mutwe si ye yekka, nga 18 omwezi guno ogwakagwa ogwokusatu bawamba muganda waffe gwe bayita Mpalanyi Michael, bamujja Matugga. Bawamba muganda waffe ku lunaku lwe lumu gwe bayita Ssentongo Shakur okuva e Jinja, abandi tumanyi nga Gaza Media. Ne bawamba ne muganda waffe okuva e Masaka gwe bayita Douglas Nsambu. Bano bonna poliisi n'amagye babeegaana, naye abo ababadde mu buwambe abateebwa okuva ku CMI nga Bright Muhumuza okuva e Mbarara, nga Vian Bashabe okuva e Hoima, nga Kimera Ibra gwe tumanyi nga Miguna okuva e Masaka, baavayo ne tubatugamba baabalabako. Naddala ono Ssentongo gwe bayita Gaza Media bategeeza nti baamukuba nnyo ye walula bwewaluzi. Oba oliawo yensonga lwaki bakyamwegaana, nga bwe basooka okuneegaana nga bamaze okuntulugunya. Tubanja baganda baffe bano twagala bateebwe embagirawo, naye ekyo kyongera okulaga bannayuganda bonna abatemu abafuga ensi yaffe na lwaki tulina okulwana okubeetagululako. Mu mbeera emu njagala okwogera ku baganda baffe abali makomera nga Akirewu Kivumbi, nga Wakabi Grace, nga Mugumya Gaddafi n'abalala abasibiddwa mu bumenyi bw'amateeka. Babawamba, drones ezabawamba ne basooka ne babula okumala ennaku, ne bamala ate ne babatwala e Masaka ne bagamba nti balina emisango egyabagulwako abo abaali bakolagana naffe. Ne weebuuza nti omuntu wa opposition bw'abaana okwemulugunya ku mulala oba bw'aba ne gwatakwatagana naye amusindikira drone, amusindikira ba SFC era enkwatagana eyo yavaawa. Anyway, tubanja baganda baffe kuba tumanyi tebalina musango. Kino kigenderere Museveni akikozesa buli tuba tusembera okulonda, nayagala okundika obwana munigina atiisetiise ng'awamba n'okutulugunya kabe kasinge n'okutta abo abanneetoolodde. Tubanja baganda baffe
mudobozi lirimu tubanja ne baganda baffe abali mukomera abakyalemeddeyo awatali musango ba Machete Yasini ba Sherifu Kalanzi ba Umaru Kato n'abalala bangi tubabanja era twagala babatuwe kuba tebalina musango abasinga kubo basindikibwayo kooti y'amagye n'ate kooti ensukulumu yavaayo ne salawo kooti y'amagye abantu besibe be basibye mbukyamu abatali basirikale naye olw'obumenyi bw'amateeka bakyali makomera awatali musango ate awatali tteeka lyonna libasindiseyo oba kooti yonna eri mateeka kuba kooti masho teri mateeka mu kuvunaana abantu abatali basirikale gavumenti yemu mwalabye okwosajjo yebulunguludde ekitebe kyaffe kino n'ekiwamba nga egezaako okulemesa abavubuka ba NUP okola olukuŋŋaana lw'abannamawulire okulonkinga oba okusosootola enteekateeka ey'akalulu ak'abavubuka akali mu mateeka ekibiina kyaffe kiri mu mateeka naye kubanga batufuga bamenyi b'amateeka ate batutya nnyo kati bafuba nnyo okulemesa protest vote njagala okusinziira wano okussaamu abavubuka bonna amaanyi mu organizinge mu ngeri yonna yonna mumanye engeri gye tukikolamu mu organizinge mu Robert style tujja kusinkana ku kitebe naye ate tusobola n'okusinkana ewalala wonna wonna so temubeera stop tibana abatufuga banafu ate batiitizi ate bakadde bali outdated so do your things in a youthful way don't be intimidated these are signs of fear not signs of strength so keep going brothers and sisters ensonga esembayo era nga yibadde eyogerwako mu ggwanga nga yeewuunyisa abasatu oba basamwiri abasatu ng'asooka ye Sam Kuteesa owookubiri ye Sam Omara owookusatu ye Sam Leeds mu Bungereza. Sam Kuteesa yali minisita wa Museveni era sezaala wa mutabani wa Museveni Muhoozi. Sam Kuteesa yabba ssente ezaali ziyina okuzimba amalwaliro ne kubanga alina oluganda ku Museveni ate kubanga eno gavumenti ababbire ku mababbi. Sam Kuteesa bannayuganda naddala abaali batukulembera mu nkyukakyuka mu kiseera ekyo ne basula amaloboozi ne bateekawo okwekalakaasa nga babanja ssente ze zaalina okuzimba amalwaliro zikole ogwa kuzimba amalwaliro so si kubbibwa Sam Kuteesa ne banne. Nye Sam Kuteesa ng'ali wamu n'abo banne bwe bali mu buyinza baasindika Sam Omara ne bamugamba agenda akkakanye era crashinge era alinnye ku kwekalakaasa okwo asirise n'amaloboozi gonna gonna agaali gagezaako okayanira ebyenzijanjaba ebirungi era ne bamulagira aleme kubeera na kisa abeere mukambwe ennyo eri abo abagezaako okayanira enkyukakyuka. Sam Omara yakola ekyo era akikola mu kweyagala okw'amaanyi. Mujjukira effujjo lye yakola ejjoogo lye yakola naddala ku Dr. Kizza Besigye n'abo abaali bakola ze bayita walk to work protests. Bwe kityo bwe kyagenda naye waayita emyaka mitono nnyo Sam Kuteesa n'alwala kansa ne Sam Omara n'alwala kansa. Jjukira Sam Omara yali mu myaka 6 Sam Kuteesa agenda mu 8 naye Sam Kuteesa kubanga ssente ez'omusolo zabbye ennyingi nga tetakwatibwako yezikozesa n'agenda e Germany gy'amaze emyezi 6 ng'ajjanjabibwa ku bbeeyi ey'ekika ekya waggulu ku ssente z'omusolo empitirivu okumala emyezi 6 kiteeberezebwa nti ssente zakozesezza okwejjanjaba ziyinza n'okuzimba eddwaliro naye kubanga Uganda gye tulimu Sam Kuteesa n'agenda eyo. Mu kiseera kye kimu ye Sam Omara nannyini kukakkanya abo abaali bakayanira ebyenzijanjaba ebirungi yali talina kyakkola. Sam Omara yalina okugenda emulago mu malwaliro ago agasesebbuse era nkuba akafaananyi yali alowooza ki nga yeebase ku kitanda nga yalina okwegulira eddagala kuba teririyo mu ddwaliro yalina okwegulira gloves abasawo bamukolako lwe baagadde kuba tebasasulwa. Nfumitiriza ki kye yali alowooza nga ali mu kitanda ekyo ekyemulago mu ddwaliro eriwunya
mu mbeera esesebbuse nga naye akiraba alina okuba yalowooza ku bye baamukozesa n'ekiseera ekyo nga yeerabiddwa nga takyalowoozebwako ng'era bwe bakola kubanga omulimu obwetaavu bwe bwali buwedde kati nga banoonyayo mulala. Era nga bwe kisuubirwa nti amalwaliro gaffe mafiiro. Sam Omara ekyennaku n'afa ku myaka emito bwe gityo. Naye era nga bwe kisuubirwa ku bujjanjabi obulungi, Sam Kuteesa n'awona kansa era n'akomawo. Ekyawuniikiriza bannayuganda bwe yakomyewo okulaga okusiima kwe, n'azimba nga kyoteeba nange kyenteeba. Mu ndowooza ye amalwaliro nga go gasobola okulindako. N'azimba kanisa. Weewaawo twagala nnyo okutendereza Katonda ne tumanyi nti abalamu be basobola okutendereza Katonda. Era twetaaga amalwaliro n'amasomero okusinga ebirala byonna. Kaakati olugero terukomaawo. Waliwo Sam owokusatu nga ye Sam Leeds, oyo sina munnayuganda, yali mulambuzi w'Ebungereza wabula yajja wano mu Uganda n'afuna akabenje. Wabula n'asobola okuyambibwa newankubadde tewali bujjanjabi, abasawo ne basobola omukolako n'asimatuka okufa. Era bwe yagenda ewaabwe n'atereera, Sam Leeds n'akomawo ng'alaba eky'obuntu bulamu okukola kwe kuyamba okuzimba eddwaliro kyekyali kyetaagisa wano. Si munnayuganda jjukira, ne n'azimba eddwaliro. N'azimba eddwaliro ku ssente ntono naye nga ddungi okusinga agaffe ge bazimba ku ssente nnyingi. Kaakati ekyo kitulage abantu abatufuga ki kye batulowooleza nti ne bwe bamaama amaze okutesitingako ne balaba obuzibu bwa Uganda bwe bayitamu, tebagenda bawa kye beetaaga kuba tebabaagala nga muli balamu. Njagala nnyo baganda bange mbatunuulize abakulembeze abaagala ensi yaabwe nti baba nabo bannaddiini. Tuyina pulezidenti wa Burkina Faso gwe bayita Ibrahim Traore. Twafunye information nti Abawarabu babadde baagala okumuwa ebirabo eby'emizikiti era ne bamusaba waawe bagenda okuzimba emizikiti ng'emizikiti mingi nnyo. Ibrahim Traore musajja musiraamu, neera yabagambye Abawarabu nti mu kifo ky'emizikiti mumpeemu amasomero abantu bange basome, kubeera abo abasoma kisobokera ddala buli ssomero okubaawo n'essinzizo, okubaawo n'omuzikiti. Kati nno bakulembeze abaagala enkulaakulana era abaagala ensi yaabwe. So twongera okuvumirira enkola eyo n'okusingira ddala. Okuvumirira tekumala, okuyita mwe bannayuganda naddala abavubuka okujjukira temulinayo nsi ndala. Bano abatufuga ne bwe bamala okutesitingako ku mbeera gye tulimu tebagenda kukola kibayamba, wabula bagenda kukola ekyo ekiyamba bo n'okuzibamu amaaso. Tubanja muganda waffe Eddie Mutwe, oba mulamu oba mufu, twagala bamutuwe kuba talina musango. Baba bagamba alina omusango bamuleete mu kooti bahuzisibwe ng'abantu abalala. Mwebale nnyo, mwebale edda abasebo ne banyabo kumpuliriza. Ndowooza ne bwe nti. Thank you so much. Let's have a few questions. Questions? But strictly let's focus on the issue that has been addressed. Yes, Mona. Amazing ways to move this sort of one. Nze njagala kutegeera osaamu ono omulala owokusatu omu eddwaliro ekigi yazimba Abannayuganda balitegeera. Yes, Sula. Nyanza ku nsonga ya Eddie Mutwe, olunaku lwe twatuvaako for life story era twagezaako okutuukirira omwogezi wa SFC Major Jim Omala. Yes, sir. Twatuukiridde omwogezi wa SFC ku nsonga z'okukwatibwa kwa Eddie Mutwe. Yazzeemu nga yamutula ku tweet yo nga nti okukwatira SFC nti bali bambadde ebyambalo mwino kikakasa nga NUP wabula ye ng'alemera akagamba nti mmwe mwewamba. Omwogezi wa SFC nza mwana omukulu. Yes, abaana b'Uganda ababeera mu CMI era abazze bavaayo nabongera ku CMI nekyo
chambers endala obukulembeze obw'ekibiina ky'NUP kyali kituddeko obudde nga tukozesa balooyazi baakyo okulaba nti batuuka ku chambers ezo kuba emabegako awo ng'okyali memba wa palamenti balabako ababaka ba palamenti n'akakiiko n'abakakiiko akatwala eddembe ly'obuntu nga bagenda mu CTM oba nga bagenda mu tocha chambers ezo okulabira ddala oba lwaki ziwamba abantu n'ensonga bwetyo. Ekyo kyekibuuzo kyange. Ekyange President kiri eri abali ku lusegerero nga ba security bebakwata tulabye nga bawezeeko kati ate nga bebakutte ddala be bali ku lusegerero abamu n'okulemesebwa balemazeddwa. Kino kitegeeza ki eri public naddala eri aba security kaseera kano abakukuuma? Fiona Namatappi is telephone. So, Mr. President, tugenda mu kalulu ka protest vote nga bukiri. Naye tulaba okuwangibwa kwa Edimotwe. Bangi bakyawangibwa oba oli awo tetugambye nti weebali. Naye enteekateeka ki mwega abanno ze mugenda okuteekawo ezigenda okukomya ekintu kino? Musuubidde kukola ki okukapinga down embeera eno? Yes, President, ekibuuzo kyange nsonyiwamu nteekateeka ki gye tulina ng'abanno okukomya embeera eno kubanga bangi bakyawambibwa bingi bikyajja mu kaluga tetugenda mu ka protest vote. nze Dennis Genda Kato. Let me have one and you first answer this, then we come back. Genda Kato. Let me have one. Yes, Kato. nze ndi concerned President, waliwo ensonga eggwanga lino ne gavumenti bakyagenda maaso n'okuspreadinga gospel nti tebamanyi kigambo protest vote, bo bamanyi it's about demonstration. Twagala olambula ekintu ekyo kuba perception yaabwe endala ku kintu kino ne bamisidinga eggwanga. So I request we first have these ones, then we have the second bunch. Thank you very much. Bambuziza eddwaliro liri ludda wa Samuel Leeds lyazimba. Eddwaliro eryo liri Jinja. Eddwaliro eryo liri Jinja lya bitanda 64. Era balituma linnya lya mukulu oyo liri Jinja. Bambuziza ku I'll answer both in Luganda and English and I'll go to another, right? Yeah, I was asked about the hospital that was constructed by a good Samaritan, by Samuel Leeds. That hospital is in Jinja and is a 64-bed hospital. Bambuziza ku mwogezi wa SFC. Eyavuddeyo n'agamba nti twewamba. Simanyi oba naye era kirabikira ddala nti kati Museveni abantu alonda muyo abantu abatalina bwongo bateeka mu bifo ebyo asobole okulagira ddala bannayuganda nti abanyooma kuba bw'ogamba nti omuntu yeewambye naye ate abasirikale be bamutadde abo tetukutegeera bawamba Nyanzi ne batugamba tebamuyina naye ate okutuuka okumuta be bamuta ne bawamba aba election management committee baffe bonna Mase Walukamba, Lwanyaga Rovans n'abalala ne babeegaana naye ate be babata
bawamba Achileo Kivumbi n'amala ennaku 3 kunya nga talabika, ne bawamba Gaddafi n'amala kumpi wiiki nga talabika, ne bawamba Smart Wakabi n'amala ebbanga nga talabika, nga bamweganye okuddamu okulabika nga babatute mu kooti e Masaka. Bwe batyo badde bakola ku bantu bonna bonna, nange kennyini basooka kunneegaana. So ekyo kikulage abantu betudiringa nabo. You say the FCFC spokesperson said that we abduct ourselves, but it's rather ironical for him to say that we abduct ourselves, but we are released by CMI. Now they're denying that they have those our brothers, like they denied having Smart or Achileo. Now they're denying having Eddie Mutwe, like they denied having Gaddafi, although later they produced them in court in Masaka. They denied having Nyazi, they denied having abducted our election management team, but they are the ones that released them from military detention in CMI. So they should be ashamed of themselves. But we know that one day, I mean, we're living in an age where everything is being recorded. One day there will be a time of reckoning. You know, we're now recording. Playing it out. So, Sabibulamu, Tungerina Kurwana, Kuchu Sambera, Nabutakiriza, Kubera Vasile Musia. Bambu Zova NUP aligenze ku Mutocha Chambers. Sita NUP ngekibina tekitukanga yoko kubanga tekikirizibwa. Bwe nali kyali member of parliament ngandi ku kakiiko akedde obuntu twagenda okuvisitinga ezo Tocha Chambers ez'Ekyengera, ez'Ekololo, ez'Enakasero ne walala ne batujjayo n'amasasi ngera bwe muze mu kirabo. So tewali ngeri gy'osobola kuyingiramu ezo barracks oba ngeri gy'osobola genda kusiimaanyi gye basibira abantu baffe. Sematimba Bwegire ambuziza kino kitegeeza ki eri security team yaffe okulaba nti bagenze abamu babatta nga bwe batta Franka Senteza, abamu babalemaza nga bwe balemaza Juzi Mujima Godfrey gwe tumanyi ng'ayitawa, abalala babawamba buwambi ne babasaako agasango nga bwe bawambye Gaddafi, bwe bawamba Achileo, bwe bawamba Wakabi, ne babasaako agasango ndi bakuba bakameramani b'omu ku bannaffe gwe twakolanga naye e Masaka. Of course olulukwesikwesi kusibirako bantu baffe, naye ekigendererwa tukimanyi nti bagezaako okwetolola bannange abankuuma bandike nga ndi mukyangala basobole okuntuusaako obulabe. Manyi nti target esinga obukulu yenze, kati bagezaako okunzijjako bano abantu basobole okuntuukako nga basobola okunkola kye bagala okukola kyonna. Naye njagala obategeeza nti nze ndi munnayuganda ng'abalala bonna. Bano bwe mulaba ndi nabo si be bokka bendi nabo. Era bwe muba musubira response nga mugisubira kuva mu bano abandi okumpi mwerimbye. Nze wendi kyonna ekikolobero kye mwagala okunkolako wendi, naye ate tekijja gendera awo. Mukimanyi bulungi nammwe kijja bakostinga si mwe mwekka nina abanaddawo. So si nsobi gye mwagala okukola emanyikiddwa era ensi ebeegesa obwangu bwebatunuulidde. Yeah, maybe in English naye neetaaga okiddamu mu Luzungu. Wasimba. My sister from BBS asked me, now what are we going to do about it? Manye nazo kuva mu BBS ambuza katugenda kikulira ki. Tetugenda kupowa, tetugenda kutya, tetugenda kulekera awo. Kyetwakirizamu ntandikwa kyetukiririzamu kyetugenda okukiririzamu. Oba tuli mu nyumba zaffe nga tetuli bakwate, oba tuli mu makomera, oba tuli mu zibaraki zammwe nga mutulugunya, oba tufudde, tetugenda kulekera awo. Tugenda kulwanira eddembe lyaffe ate tujja ddifuna. Bwe tutalifune abanaddawo bajja ddifuna, naye tetugenda kulekera awo. Ekyo babeere nga bakimanyi.
mpozi ekisembyeyo bansabye okutanya ekigambo protest vote kubanga twalabye ono mukazi akolera Museveni awemula nga atadde ebipande say no to protest vote. Ekyo nno ne kindaga nti bayidde bwe twakutte wanyweddera tulemere awo. Abamu bagamba nti akalulu kwegugunga protest kwekalakasa to protest kwekalakasa okwekalakasa kitegeeza kasuka mayinja tekitegeeza kukola violence. Okwekalakasa kitegeeza kugaana ekyo ekikkakiddwako era ogaana mu ngeri ez'enjawulo. Waliwo abeekalakasa nga bakasuka mayinja, waliwo abeekalakasa nga bakutte emmundu nga batta abantu nga Museveni ne banne bo beekalakasa bakutte emmundu era ne batta abantu. Okwekalakasa kwaffe tukututte mu kalulu. Protest vote ke kalulu ak'okubigaana oba ke bayita mbigaanye, omunyolo ke yandiyise ennyanjire. Kano akalulu kakugaana obubbi, okutubbako ebiseera byaffe eby'omu maaso, okubba amalwaliro kubanga osobola okugenda e Germany ne bakujanjabira zi biliyoni, okutubbako enguudo zaffe, otubbako amasomero gaffe, otubbako ebiseera byaffe eby'omu maaso. Tugenda mu kano akalulu okuprotestinga oba okuwakanya ekiwamba abantu, okuwakanya ebivve byonna Museveni ne babbi banne bye bazze batukolako era bye bagenda maaso tukolako. So ke kalulu ke tugendamu ka kubigaana. Waliwo sayidi bbiri, sayidi enyigiriza n'enyigirizibwa. Bannayuganda abasinga obungi tuli ku sayidi enyigirizibwa, ate ebintu byakalulu bya ani asinga obungi. So tukunze era tugenda maaso n'okunga bannayuganda. Tikuno si kwe kulonda okwa bulijjo, kuno kulonda okuprotestinga. Twagala buli omu tumubangule obwongo agende ng'amanyi sigenda kulonda mukwano gwange, sigenda kulonda nti ngenda kulonda MP akyusiza embeera kubanga bwe tuba tetukyusiza system yonna ne MP takuyamba ne meya takuyamba. Tugenda mu kalulu kano okugoba ababbi, okugoba abasosoze mu mawanga, okugoba abatemu, kye bayita protest vote. We are going into this protest vote to protest against impunity, against theft of our futures, theft of our hospitals and all our healthcare system, simply because you can go to Germany and be treated for billions, while the Omaras that you use to suppress dissent are rotting away in a rotten healthcare system. We are going to the ballot to protest that, to protest impunity, to protest corruption. That is the protest that we are going into. Era nga akalulu ako twagala kagendamu n'obusobozi bwaffe bwonna bwonna, so that Museveni bwagezaako n'akabba nga bwe tusuubira, bannayuganda buli omu kubanga bavuddeyo mu bungi, buli omu alina ekyokulwanira. Ebisigadde tunabinnyonnyolagana nga tuvuddeyo ffenna bannayuganda mu bungi bwaffe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. I guess that's enough of the question. Let's have the last question with Mugenyi. Mr. President, bwe twali tuva ensambi okusaba okwaliyo muumuza yalabwako mu kamera nga y'omu ku basonga mu bantu ne bakwatibwa. Okyogeddeko lwatu nti ye yalondedde eri mutwe n'akwatibwa. Omuntu ono yakugoberera buli ludda, talina yunifoomu ya kitongole kya byakwerinda yonna gy'ayambala, ng'ogyeko emmundu gy'atera okukwata wabaagirira. Omuntu ono singa akeera ku ntya n'akola ekintu eky'obulabe ekisinga ku ky'okugoberera, tolaba nti poliisi oba ebitongole by'okwerinda bisobola okumwegaana? Era ekibuzo tolaba nti gwe n'abantu abakwetoolodde muyinza okuba nga mwesuuliddeyo gwe nagamba eri omuntu ono? Ekibuzo Sebo. Okay, Becca Senyonga Melida is my name. I work with NTV. I just want to understand if you've taken any steps or interventions to demand for the release of your abducted comrades, maybe any legal action in that matter. Thank you, sir. Thank you. Yes. Omusajja oyo amanyikiddwa ng'era abazibe emisango bonna bonna bwe bamanyikiddwa. Ebyokwerinda baffe obamanyi nti bakozesa abantu abawandiike n'abatali bawandiike. Tubalaba ebiseera bingi nga bakozesa abatemu, tubalaba ebiseera bingi nga bakozesa ababbi abamanyikiddwa nga Sobbi
bwe mwamulaba nga yini mundu ng'atugoberera buli wamu era bannaffe bangi abatuusaako obulabe kyanaku tinaye bamala ne bamutemula nga bwe bakola bulijjo naye tebayiga kati ku mulundi guno tukimanyi okumala ebbanga ddene oyo musajja annondoola gwe bayita muwumuza amanyi n'okujja n'apaakinga ku geti yange bwe nfuluma n'agenda nga nnondoola kubanga amanyi ye n'atagambwako alabiddwa ebiseera bingi nga yalagira bakwate ono bakwate oli n'abaana bangi abakwatiddwa bategeeza nti abeerayo mutokya kyembazi najja n'alagira ono mukole bwe muti ono mukube ono mukole bwe muti. So abantu abatunyigiriza mubamanyi mubalaba. Now you want me to tell you what? Mubamanyi mubalaba tali omuyeka bonna mubamanyi mubalaba mwebali nnyo mwebalire. Sijja bagamba namwe muli bantu bakulu. A brother from NTV has asked what steps have we taken and the demand or pursuit to see that our brother is out of danger. We have filed habeas corpus in court, and our legal team is going to inform us when that is going to be heard. To our filings, application mu court habeas corpus. Habeas corpus kwe kubanja omuntu oba mulamu oba mufu kubanga ebyokwerinda bye bakwatibwako ku muntu bw'aba abuze mu ggwanga. Twataddeyo application mu court ebanja Edi Mutwe era tulowooza either bajja muleeta mu kooti bamuguleko ekisango kyangu kyonna nga bwe bakoze ku balala oba bwaba bali mu mutulugunya nga tebalina kye basinziirako bayinza omusuula eyo nga bwe baasuula Nyanzi nga bwe baasuula ba Rovans n'abalala bonna bonna. Mwebali nnyo mwebali ddala basemulanya. Free Edi Mutwe now. It's our brother right there. Good to meet you. Free Edi Mutwe, all political prisoners. Free Achille Uchivumbi. Free Mugumya Gaddafi. Free Wakabi Smart, aka Smart Wakabi.